okutandika kulala naye okumaliriza nakyo kirala. Olwekyo twebaza Katonda omukadde waffe yatandika obuweereza bw'ati ate n'afundikira bulungi. Entandikwa ebeerawo naye okufundikira kye kisinga obukulu. Kale tukule Katonda mu ngalo olw'Omutaka. Pawulo yawandiikira mutabani we Timoseewo ng'afundikira mu Timoseewo ekyokubiri ssula 4:7 n'ekitundu bakisomye n'agamba nti nwanye okulwana obulungi olugendo lugusiza okukkiriza kukuumye amesigaddeyo enkole ey'obulamu obutaggwaawo. Ebigambo ebyo Pawulo yabyogerera mu myaka nga 67 mu eti nga afuutira mutabani we ayitibwa Timoseewo obuvunaanyizibwa obunene bwe yali amukwasa ye yali afundikira obuweereza bwe. Era nasomye ku kitabo ekimu nga bagamba ebbaluwa ey'okulaama, ate obulala n'ayogerako nti ebbaluwa ey'omuwumuze ng'akwasa omuweereza omulabirizi obuvunaanyizibwa. A letter of retirement, a message of retirement. Yakutabikamu kuba Bishop Betio Lucy Muganda Mukamudi n'abalala. Yawangamuka nti mwanye okuba bulungi yagenda okubyogera ng'amaze okwegulira muli mutima nti kyamazima mu kkomera gye yali asibiddwa yali tajja kufaayo nga bamubonyabonya nagani nebyekuse mu luno ndowooza omuntu aba agenda kufa obaoliawo awulira buli ndowooza abakukolesebwa okumu nze naawe tukayinza kumanya bali tunatuka kuseera nene taata byagambe mundeke nkoye ate bamukabala namugambe tukawulira naye obubaka ng'obusibu okufuna naye namukwano kwange yajjanganye Mukono wano Reverend Jeff Sera ng'abeera bakiri nga ndi kiboga nkomawo emityana yankubira essimu asinzira mu Amerika nenyimirira essimu zeewala zinobya nankanye enkwatagana wano ziyinza okuvaawo namama nkubya okusiibula nsigazzayo wiiki emu n'olwekyo nkubye okwebaza olw'enkolagana yonna nebyetuyiseemu byonna. Naye nange ndyogedde ku masimu emirundi mingi naye essimu eno egyogera nkankana naŋŋamba naye ndi mulokole era kyanezeza Yesu. Wiiki emu weyawera nenkulaba ku kyalo nga mpereza mubaka mukwano gwe yagenze ningabana oba mulimu bamufumintiriza Omukama ayolesa baki. Naye Pawulo naye atuusa omwaka nti kw'okukkiriza kukuumye ngenda nakukkiriza kunziza ki kukuumye kyokka ati nina nekirala kyensigaza yengule ndowooza ekyo kisinga okuba ekikulu. Bw'agamba nti okulwana entalo zirwana n'okukkiriza kukulu yali ategeeza mutabani we kubanga waliwo enjigiriza y'obulimba yali eza ekiseera ekyo ng'alina okukutaasa wekuume alina okuyiganyizibwa namugamba muguma yimirira mu buli mbeera yonna. Oli bw'ayogera Katonda okukkiriza kukuumye olugendo kukususa
waliwo ensonga bbiri wano ezogerwako. Okubanga yeewaayo okukkiriza Katonda buli lunaku n'atambula ne Mukama. Taata Ssenyimba ono abaddenga kuwa obujulirwa emyaka 45 buli ku makya akeera kusoma Bayibuli naye nga tayinza kukka wansi wa ssaawa emu aba asoma Bayibuli. Mulizi oyo akulinaanyaawo okusoma Bayibuli n'okusaba ekwala bbanga Mukono ekoya akulinaanyaawo. Emyaka 45 akeera kusoma Bayibuli. Era ebiseera byampereza omwaka nagamba abadde nsoma Bayibuli buli Mukama byamumanyiza nampereza nabikwata ku nze awo n'obuweereza butuyitamu ate nayitamu bizimba. Lwekyo lowooza olukyala olugendo ntuusiza okukkiriza 10 kyayogeraku kyekyoluga making a choice to pursue God's will every day. Pursuing God's will every day. I have kept the faith. That is what it means. It is about deciding to fight the temptation and the factors that can pull you away from God. Okumanyisa ebintu buli lunaku ebijja okusendasenda okujja ku Mukama. Mumanyi ebintu byetwala buli kiseera nnyo. Kati tuli wano tutusaabisinga eno eriyo ekiyinza okusendasenda nga naye bagaba n'amalabiti. Kwani nabe nalese n'obisanga wetuba ku bintu oba kikusendasenda naye weraba wadde ebisendasenda bwebiri zibisigadde ku Mukama. Kyebirekola ekyokusatu, fighting a good fight means endurance and perseverance even when the Lord is so hard and rough. Newankubadde nga olw'ebyendaligika era n'ensasira Abuyisirayiri etali y'amazima. Kabaka okkiriza Yesu ebintu byonna bigenda kubeera birungi nnyo, togenda kubona kizibu kyonna. Kuki obanga oyagala bufumbo abasajja bajja kukuyitako obuli kyosi sente zijja kukujja zikyotobeerera okutonbana kinene kyazikolera. Eyo si njigiriza ya Bayibuli. Bayibuli egamba bwetyo mu Yokaana 16:37 mu nsi mulimu ennaku naye mugume nze mpangudde ensi. Kyagamba kyekiri nti ensi ejja kubaamu ebisomoza naye sigenda kukweka. Ngenda kubeera naawe, ngenda kutambula naawe, ngenda kukulembera, ngenda kuvaako emabega, ngenda kubeera waggulu ng'omukisa, ngenda kubeera wansi okuwanirire. Abantu abalabanga asaanawo naye nze nga ndi naawe kubanga anazikiriza. Kikubire mugano gwekitegeeza. Kati Pawulo nayogerwako waliwo Beniga 3:9 ne bamutwala bamusengeke ne bamutwala bamukola ki naye omusajja agamba mwanya okulwana okulungi. Abooluganda newakubadde obulamu bwe tuyitamu bulinga obuzibu n'ebisonga tulemenga kuva ku Mukama kubanga bw'olemerako osobola okuba obujulirwa nga Pawulo mwanye okulwana okulungi. Taata Ssenyimba ono omulabirizi w'okubiri era twamwigirako bingi naye yatugamba ye teyatuukako mu kifo wonna ne bamwaniriza bulungi. Buli kifo watuukanga ne bamusiibira ekkuli. Era nange nkijjukira wano naliwo Mukono
naye nga kikyali kisongoza kubanga okusikira omusajja nga tatangaoyo sikyali kintu kitono. Ate naye musajja watuonazze si yagambye onafuka kibuki katonda kitozebwe mulimu abantu abayinza okumalirira obwereere. Nzijukira Kamuli WT wanga Mugerwa yatugamba nga bamukyusizza n'omutwala nakirizi ne bajjamu Kamuli Ngomi abaayingira ennyumba tebali bamusibiraku bintu nnyo naye omukazi omu n'akaaba amazika n'akamama gajingira ng'eyakizimba ajesooka ng'eyakizimba omulabirizi wafa mugomyemu. Taata Ssenyimba yatugamba buli kyabadde ng'agenda ng'asanga omusindidde kuuli naye ng'afundikira bulungi era bagenda okugendera abaga omusajja oyo bannange ate nga atosobola kumutegeera kubanga olwokuba yali muntu wa sayansi ne samulize zonna nga ziri sayantifiki ng'akola samuni n'agiraga ati ebintu byafaayo bye agereza ku bimera ki engeri y'ekiti ng'erimu botani kati n'omusajja awulidde ki naye nga semusikatiga ono saabisi tetwalirawo neyogereza mama Eva mukasajja yakulira abamukwezi nga bamwagala okamala kubanga ate aleka filosofe nadati ate aleka filosofe yeyini nasooka aseka nawe nga twena kyoyisa okujjawo okuseka bintu birungi nnyo nnyo n'olwekyo tendereza Yesu Taata Ssenyimba yagamba nze bwe ngenda nga basooka kunsimbira kuuli kati bandekere engeri gyali filosofa naye bambi nga wafundikira lwobagamba omusajja olwange kino kyeyali agamba bambi kale nengera okubakubiriza bwebatumiranga abantu abapya mubanirizenga mubaze muleme kusiiba bakuulinga bwereere ojja kusingira omuntu akuuli n'ekirungi kyaseera kyalira okukiko ate baleta abakusirayo bange bagenda balonda abantu balajja mu nkiiko obidako emikono ono bwe bamulonda agende mu nkiiko abasimbire ekkuuli omulimu mungi nnyo okusimba ekkuuli ekkanisa tejja kugenda mu maaso eggwanga tejja kugenda mu maaso ng'abantu mu kifo ky'okukola n'omukulembeze babalonda delibalite kusimba makuuli mulimu abantu nga bo basimbira makuuli omubuuza kikyafunyeemu sabi otumagenda abeera ku lukiiko lwa Sironi amanyi okusimba ekkuuli kati nze nga nsamba omupiira wano nga yazanyana wamunaana mwenda bale kkumi abo badifenda abagira abasimba makuuli manyi okukasimburiza okola bakwagira mukindi futbolera neuganda kuli ne Arsenal ezisimbuliza makuuli abasajja ngabe ekifo ekyokumu kyazannya saka mukali abagambye Jesus ebifo ddala ebyo ebisimbuliza makuuli muwalirize abantu abazze mukole nabo kubanga tomanyi birabo bye yazze nabyo naye tatangoyo yatuteekateeka bulungi yagamba bwati nze ngenze naye nze yenze ajja yeye naawe oli buli muntu mu kifo kyeye muligenga okumanya nti buli muntu tafaanana munne ono yono oli
yekwe kati ffe twakitegeera mangu yabakolana taata Mukono agenze Bishop ono Ssenyimba alina ebintu byajja nabyo ebikwata ku policies. He was good in policy making, strategies, ebinakola, planning, ebyonga abyagala nnyo, budgeting. Abuuza akasembi kano abuuza tukajja kuvoota ki? Era ebyamugaliza ebimukyali baagiteeka mu budget tukadde tugamba no tekiri mu budget. Policies. He was good at financial management and financial integrity. Ssaabalabirizi teekamu kazungu lw'abalanga bali banafa b'omulamu tonabasomesa Luganda. Bishop Ssenyimba yaleka enkola wano omuntu bw'agenda okusoma wabatangayo okusoma nga bakujja mu parisheero obanoddayo mukyala we naddayo abakobowa yagamba nedda omuntu oba ogenza okusoma nekimugereza asigale ng'akyaweza. Era nze nali ekiseera ekyo nali ngemisirayo okukola diploma ne bantumira suuli yakatuuka wenamaani bantupeeka tenti Ssaabalabirizi wange wano kikulu kisaawalinanene ate wenja ngakati nokoma okola digiri n'agamba afeere baneta ku St. Kazimba olwavawo ngenzijana ofuuka viika nabera bali mu kirasi wali nga nengeefere wali olekirasi yagamba temujja bantu we bali olwokubazza okusoma ekyo si kirungi era yatereza bulungi nnyo ensonga. Era wange Bishop Mugalu bwafuuka yali Prof n'afuuka Bishop wa Central Uganda nange nakusaba yaleeta philosophy egamba nti agati aganene bwe gavaawo n'obutiititi nabo mugenjera kakati ne Kazimba lifuuse ki Bishop Mugalu bwavaawo nange yali antumye viika omuzito ate viika omuli nagamuta problem viika omuzito eyo twali totebangawo bukyakyo mu Uganda yali ya Bishop Ssenyimba yekka era we nafuuka provost teddangamu anywhere okujjako ba Bishop bano nga banagiwulira ne baddabawo oli viika omuzito atomne obutiititi etti bwe livaawo nabo bufuuka agati era wenava wano ogenda okusoma Amerika wano ebiseera bye mukadde waffe ono yalina ebirabo. He had a gift of wisdom and knowledge. Wisdom and knowledge. He was a man who could discern and would come to you and say, I would encourage you to do ABC. Era yali amanyi ekintu mentoring nga gwe yanguwa gwejamuwa kyokolobanga emikulu batandika batandi janguebiki ne profesa ono Profesa Band kati vice chancellor oweneki era naye yatugambye ekulu yamuyita imidako n'omwami wo yamuyita n'amugamba nti njagala ekyembeki yalina okumanya okwewala mutuoleeko mukubireko omuwa namatuganayalia. This man had a gift of wisdom and knowledge. Yalisanya mugezi ebintu byebagambagezi nowanga ne family eno yonna abantu bagezi naye kababulira ekyama. Maama wa Bishop Ssenyimba, maama wa Kamikoza w'emikulu, maama wa
Mr. Kayima w'Abazaalabirizi basatu yali mukazi wa mpindi. Era Masinde yamenya obubaka obategeeza ekitufiiribwa nnyo mutabani waffe. Ate ekyo Ssaabalabirizi nga manyi bakojja era nga saba kojja muntu mukulu naye nga kojja n'empindi nga tumanyi. Kyenva bategeeza nti amagezi gonna ge mukulala kumanye amagezi yamubaata gavanye mu bamanga. Era kukibategeeza kuba abamu tebakitegeera bulungi. Kyokka okuwasa omukyala amagezi gye gava yeeyo nkolera kukola bwenange awuliddeako Archbishop Kazimba Mugalu omuntu ayogerako nti mwanya okulwana obulungi aba alina okwolesebwa. A good fighter must have a vision, must be visionary in order to win the battle. If you are not visionary, you may lose the battle. Dr. Mukono was a visionary man. Yayagala nnyo amasomero nnyo eyatuyambali. Actually kababwire kino. His contribution in Mukono diocese was a lot. But his contribution in the university was far important and very paramount than the contribution in Mukono diocese. Omusajja oyo yakola obulabuzi naye ate bweyagenda endege yakola nnyo okusinga Mukono. Lwaki? Yali ateekeddwa mu kifo kye kyennyini. Some people may not perform because they are misplaced. Kirungi okumanya abantu bwe bajja bulungi. Yali ayagala amasomero naye ate ekyokusanyira ng'ayagala abaana abato. Abantu bakulu nga baka musajja naye abaana abato ng'ayagala abaana. Era babeera mu Sunday school. Ekyewunyisa kamwe babaliddeyo. Mu myaka gye gyonna kamibwala yanguwa. Mu myaka gye gyonna nga bishop olwo yekka bwe yalondanga Kamwe. One person. Yamulondanga Kamwe missioner for the youth and children. He was very calculative in whatever decision he made. You know, Kalabikuni, Ngalamala Kurosa, no service always. When you go where we are at the United American Court, all no Kanu. Kugenda okuwulira ng'afuuse musomesa wa Sunday school. Era ababuulizi beemu omusajja Profesa Bishop Omulamba ate mu kkanisa ey'obubuulizi ku kyalo yagenda mu Sunday school kusomesa akuba ku mugalu n'abaana. That is how humble he was for those of you who know him. Naye yali musajja mukozi ng'alwana okumala okungi n'okusomesa abantu abalala. Wali wano ng'ava mu field okusaaga emikono kati wano wali office ky'okusabagajjaza ebisaawa waliwo olusuku lw'omulabirizi. Bw'akomawo akawungeezi ng'amaze okusoma akawungeezi n'agenda wali n'enkumbi n'atandika okulima okukabala. Abaana ne bava mu ssomero wali aba Bishop Stephen Bishop he was leading by example. Era olwo yategeka mu nkiiko oba semina z'Abasumba ne tugenda n'agamba
emmere yonna eririddwa evudde mu lusuku lw'omulabirizi. Naye nga temubikulirako mu ngalo ebyo. N'olwekyo agamba nti mwanya okulwala obulungi waliwo ebirabwako ebikoleddwa. Omuwandiisi omu era omusajja omuyita Miles Monroe yagamba bw'ati, the cemetery is the wealthiest place, the richest place on earth. Cemetery kyekifo ekisinga okuba ekikaka mu nsi muno, kubanga si kitutte cemetery, kitutte amagezi n'amagezi agazikiddwa mu ttaka, diguli n'ediguli ezisikiddwa mu ttaka. Obukiro abantu bonna ab'amaanyi butako kyava agamba cemetery is the richest place on planet Earth. Kati omusajja ng'ona amagezi ago gonna ate toyinza kasikira buli muntu olina okwegona ono yono nze naawe yekwe. Naye kisinga okunsanyusa waliwo statement omuwandiisi wabwe Solomon Kazimba was an American political journalist. He said, death is not the greatest loss in life. Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us when we are still alive. Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us when we are still alive. Nti okufa kuno kwe tulaba si kwe kufa okusinga, naye okufa okusinga kwe kufa kw'omuntu ebimulimu munda n'afa ng'akyalima. Waliwo abantu bangi nga batambula naye nga baafa. Kati abantu bokka abategeera Yesu be balamu. Kati bagamba nti no alwanya okulwana okulungi kitegeeza omubiri gw'oguvuddewo naye mu ye mulamu. N'olwekyo kino kyebakubiriza omuntu ng'ayagala okufiira ddala tokkiriza kuzaalibwa mulundi gwakubiri. When you are born again, you die once and you have life. When you are not born again, you die twice, the body and your life. Kati kyetaagisa abantu okukkiriza Yesu mwana okulwana obulungi olugendo olutuusiza. Kati nsigaza ngule eby'obulamu okumaliriza kye kikulu. Waliwo omusajja omu bamuyita Zidane, waliwo Lutikko Zidane nga yasamba omupiira era bamuteekedde eyali best player wa tournament wa Lutikko, naye omupiira ogwa semi-final n'agenda asumba n'atomera omusajja n'omutwe n'amukwera ku kifuba n'akwereka taafe. Omupiira ogwa semi-final bamujjako ekirabo eyali best player olw'omupiira ogwasembayo. Yamutomera bulingi, yamutomera ng'entera, yamutomera. Enfundikira kikulu nnyo kubanga yali fayiro bambi n'avaako. Omusajja oyo wetwolekera afundikidde bulungi. Yalina omwesimbu ne musente, teyalina mululu. Ne bweyagenda ebweru ng'akumona twanjira zino sente bazimadde lwaki? Oba n'agenda mu ffuta oba zino z'amafuta ate bazikomyamu n'agala zino z'amafuta ezibakodde zisonte ye Bishop. Waliwo eyakusinga nga takamaliza bulungi nnyumba ye. Naye bagamba waliwo sente ziri kwakamuyaga ezo za Bishop ajja. Nze Mukama ajja kumpakanya. Kumulembe muno abantu balina obululu. Omulabirizi muno
omulabirizi okusinga mu kizibu bwe bulimu ababbira ettaka abakyakutte ekifo ekisooka mu kkanisa zaffe zonna wano Mukono bakkuba ettaka wa ate ogenda okulya mulina abakulu abalimu ab'omunda eyo gayima nebakuta olikuikira essuuzi abantu babbira ddala oli n'alira ddala ne bwalaba agenda okufa enjala n'amulyako emmere neyeyongeza ono nakuta nasobola n'okusula naye nga waliwo afiira ddala enjala bwetta ng'olera kunakumanya nti omulugu ne guleeza ekizibu Yabo ettaka ly'ekisole mulimu n'abantu abakulu mu gavumenti abapitaki ogenda bali ddala amaanyi naye ekyewunyisa si bantu bange balina omukisa nga kati nze Kazimba kubanga Kazimba bwe ndifa ngenda kukola ku ttaka eriwerewera naye ogenda otumya olulwogwa ettaka naye nga bampiyugamba katalagera abantu batamanya okukamala ne bajje ne mukanisa okukamala ekireetera obuzibu bw'ekkanisa mulugube olaba kati erusiko oba nange sengankutawaawo nange twetaka kutege ono omusajja afumikidde bulungi nga talina mulugube gwonna yalina contentment bulungi nnyo talina kyatwala omukola yakomangamu Amerika nayebamubira wano nalikobositwa ate ndamusajja nga bamutwalira namba w'abantu bagiranga ne bambuke wa bishopu okumutegeeza kino kyekyabadde mu Lutikko kati ye ng'abagamba singa mpita omwawulo oyo n'abeerawo olw'ekimugamba kino ate bakagayo kanyoga engambo yazikuba musajja ng'ayintabulite ng'afaayo ku balala nsaba Katonda atuyambe tugoberere engereza ennungi naffe ekikulu kyeyatube yali yalokera ddala omanyi nakuziwa n'okulokoka naye nga mulimu abeera kusalokosa okwelokosalokosa kuyitiridde nkolera kweyakulinaalikwalokera ddala nakuziwa balokole mwani naye alokole ddala Katonda abasibangu bakusanga ono yalokera ddala wetugamba alwana okulwana obulungi olugendo alutuusiza ekisigadde asigadde okuwema engule entamotoka ekyo kyekyo kubanga yakikolerera njagala okusaba Mukama Maama Yesu akunyweze ajja kubalira abooluganda Miriam Lucas Catherine n'abaami baffe ne famire Mukama ayinza kubaleka kubanga ekijjukiro n'amaanyi gaffe mulezi ddala atabulawo okulabirira njagala banfumbikira leetero challenge emu yekka oba bbiri esooka ono Pawulo yakola ekigambo eri Timoseewo kugamba yetereka mbulizo yabbinani wali okuza ekigambo eky'obulamu ekirambwi mumbulizo oyo kubanga aba okola ekigambo kitegeeza your every season to plan what you want to for when you are still alive. Abagamba ekikola ekigambo ogenda kufa zino kikola ddala sinafugana probositwala ngaliwo wenakikola ekigambo bambuza bakuzi okufaana bafuuka bishopu w'ebitiyali n'ekigambo ekiri kikyekingako buli myaka etaano n'endala ekirungi ate okuva ebyofuuka kibishopu kakati ekibanga ekigambo kidda baliwo n'abafudde nga tebabirina abakuteeki abadda tuyige okukola ekigambo ate bwekikola fulana oya omwesigwa ne bakikanga babiri basatu bakuteranya emikono
nabo waliwo nemweyo mu mateeka waliwo gyotwala ekiramu ne bakuwa kooti ekuya n'oba kwekuliwo senga mukama kuyitira kuva mu bulamu buno osobola oyinza okufuna enkola ebotoka ekyo nokukikola olwokuba mukkiriza Yesu. Kale nobyakusaba tudda kuyimba oluyimba lugamba nti mujjeni Yesu temulwawo abantu bakole ekiramu kino ekiramu kikole ng'ensi eraba zitokose oyimirire obayola mugabire naye musitani agenda okukola abantu ekigambo agenda bagamba oliyingira omulala banga munange ebintu bimusira njagala kikola omwana kubanga ebindirire tobimanyi olunakulo kalumujeni Yesu ojja kusaba ayagala sinanga yalokokejja ngamba agenda okulokolwalubiri ogamba genda okulokolwa Yesu mukama Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Gw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you